Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Abamaze obudde okuva Federation we yatandika paka kati ngola atolina kyofunyeeyo. Vaayo genda oyimbe. Beegattireeyo. Muve mu by'okwegatta. Nze sigenda bakomerera. Kyembasaba kintu kimu ekyabatwala ku Federation n'ekyabayisa yali creativity yammwe kuyimba. Kati muddeeyo muveeyo ku Federation muddeeyo muyimbe. Muyimbire abantu. Muve ku ebyo mugamba mbu simanya ate Federation bagenda tuwa ebisawo bya sente. Ekyakuyisa yali music. Dayo kole music va mu kulinda ebisawo bya sente. Bolaba Federation speed ko yali etambulira. Yali edduka. Ng'ebintu bitambula ng'olebye ddala essaawa yonna ebyessava weebiri. Nejjange salamanyi mpola. Paka kati wolabye ddanga abantu bonna bakulaga tugenda kuzina muko ku mazina o jam session nenge suubi ttono. Ile suubi lye batandika nalyo nga batandika. Hopes zonna ze bayina ngolaba kati zonna zaake. Social media muliro vibe ku vibe tukyagenda maaso. Kakati omwaka guno tukyayi ku mwaka 2023. Mwe muli banamawulire ekyo wano pano tulinako banamawulire ba analyst n'abaala. Achanga matino wala. Oyogera ku mukwano. Banji nye banamawulire? No oli wala tuna mukazi. Matilda. Ona bana ni maka tukoze ensobi nene nnyo. Naye banamawulire banji bavudde mu ggwanga lya Uganda ne bagenda mu nseze bweru. Kwe kubomba. Bogedde ebintu bingi tugenze no babuuza nagamba tekiggwa mu muri case yali akolera ku NBS. Mwe muri ani ono Dictator Mark. Mwe muri kakalamu. Mwe muri ani omulalawo. Senior part. Bantu bangi bagenze bambi. Ibrahim Kasakwate bamwogerako naye kati fika tumwogere kwano. Ne bagamba nti abombye. Naye bagamba tekiggwa e Uganda munamawulire tekiggwa. Buli omu kyayogera buli omu banamawulire tetulinawo kintu. Babombe buli agala okubomba ankoloni ka kisookemu ekyo namawulire omukugu kati njagala bayambako abatannaba kubomba kambayambeko twagala kugamba buli muntu alaba bannamawulire badde babomba omwaka gonna naye si bamawulire bokka ffe bakyali baffe bonna abasinga babombye abali bamawulire mwaka guno bakyali baffe bonna bagenze bwe nkusomera bakyabigobako babadde bikyali mu process tebinaggwa nabo bangi jase byamawulire oluusi bayitamu olwokuba balina bebamanyi ababayambako processing paperwork oba betubatumanyi naye kati ffe abamu ku mikwano gyaffe baggwawo lwabwomi bagenda kumukumu kitegeera ate ffe tubagamba tewali kyoba okola wano bw'oba olanga tokyalina byokola wano genda bw'oba oli muyimbi ng'otulaba ng'osibayo ku Salama Road ng'otudde tekyali yakubira simu tekyali yakubuukinga tolinda kuswala kufuna bizibu bingi wano bomba Duka misinde. Era no kakati wano nga sina bakwerabira njagala abaagala okubomba njagala bayambako wano basebo ne banyaba abaagala okubomba nga gwe 2024 toyagala ekuleke wano omukisa guno gwaba Canada bokka ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka ennaku z'omwezi nga 22 September waliyo conference eri Canada bagiregesa bayita African Canadian Conference African Canadian Global Conference egena abeerayo mu mwaka guno lwaki njogedde nti osofuna invite kati eno foundation bagimanyi ba registered kati baba kuwereza invitation kyangu nnyo funa visa kitegeza obeera wagoba dda ku paperwork wo gobye ku visa emirundi mingi babikumma kati ne ba chance ekitega kyegamba omukisa gw'okubomba weeguli lwaki ngogedde oyo musajja abiri mu muntu ajja waffe munna Uganda ate wamanye Canada nefa abendongo tumumanyi tumuyita mulongo wa Swa Williams ne muganda we nakato baludde Canada kati ebaddukanye yo foundation ya African Canadian Foundation kati bateeka enkuŋŋaana zino zibeerawo omulundi gumu mwaka oluusi mwamala n'emyaka kati bazitegese naye kati omwaka ogujja gyeri era guno omukisa w'ogusuwa ssebo n'ennyaba ali eyo woba tomanyi ngeri yabigobako oluusi nze bamanyi okunkubira ne mbaweereze wa mulongo ne mbaga ayogera ne mulongo akozeeko miliyoni egi nga wafunye da invitation yo inviting ejufuna ngogeno funa visa yo ng'otambula ng'owona ennaku yakuno ebadde ekulumira ku Salama Road. Miliyoni emugabe kulina tiketi. Miliyoni emba kukolera ku paper kana invitation okitegeera. N'ebira abakwikuyambako byo botamanyi because kati bo batambuziza bannamawulire teboogera. Kati nsobola okukubulya bannamawulire mulongo be yakatwala. Kumpi buli gwoyogeddeko mulongo oyo. Olowooza ki bonna bagenda Canada? Kana bwasenga tebakimanyi.
banamawulire bonna badde basembye ogenda ozaki badde bagenda Canada oyo mulongo kuba yabatwala Canada kati mbanyonyodde kati wadde toli muyimbi toli munamawulire naye ngolaba sheno nga naye wandiyagadde okubomba sebo nnyabo tetukomako omukisango kuwadde era ndowooza kasera kwanyinza okwerabira temunkubira nnyo essimu eyange terogigaba bagimanyi kamba we ya mulongo mukubire direct mugaro ni maka yatugambye tuyambeko essimu ya mulongo yeeno 0701 518000 kuba direct walidi eya WhatsApp wandika sebo nyabo +16 47 740 1951 WhatsApp obo mulina mulongo wa Williams ogenda bomba Canada one naku ya 1 omukisa weguli lwaki kugamba nti babombe kate gwanga weri atuse osoko okwegumya ne weegumya paka botandiko vunda noliyoko manya nti nandi badde na bomba dda because oluso geno lwabo omuntu wali omutugula bange beda takyalina kyakola wa ekyo kimu waliwo abonoonye nnyo ng'emmotoka gy'otambulyamu wagyonoonamu tojja oyagala otambulya mu takisi ate mwoyonoona tekijja soboka erina tuuka ekuwunyirire ng'olina ogifuluma kati n'emirimu gyaffe gino egy'amawulire mulimu abagyononeddemu ennyo ng'olabya dda nti ono engeri gy'ayonoonye mu myaka ebiri alina okubomba because agenda tuuka nga emmotoka emuwunyirira okitegeera kati era naawe tubagamba tetwagala kukulemesa bulamu bomba bw'ofunayo obulamu obulungi well and good ensobi eriwo abasinga olumaze otuuka eri ate ne batandika okukomerera bano be baleseemu n'atandika ate okuvuma oluusa okunafuya abamawulire ate baleseemu bw'obala okubomba sooka ow'ekitiibwa booleseeyo kuba oba otekkiriza nti gy'ovudde wabi wazibu kati no w'ekitiibwa abakyagumye okitegedde temuba nafuya nnyo be mulese wano olwedde baba balina kye bakusinzeeko nti owaaye bo basobodde okuguma gwe byonasobodde kugumira bo babigumidde bobaga nti Uganda mbi nnyo bo bagigumidde kati no bawe ekitiibwa naye abamu naddala abamawulire abamu olumaze otuuka eri ate ne banafuya be balese wano ekyo kibi era 2024 nkusuubiza ogenda kulaba abantu ababomba bangi kasano abalala abo tugenda batwala Canada nange nyinza okubomba togenda gyolaga okyanjagala odeeki waki bannamawulire omwaka guno babombye okubomba si kwa bannamawulire kokka nga luni bakugambye bantu bangi abagenda ebweru lwakuba nti ffe twakootingamu bantu babeera mu kamera era tuddaawo ne tukikuliriza nnyo naye bw'oba otunuulidde nti abantu abamu situation z'emirimu gye baze bakolera ezibaleetedde okufuluma eggwanga bagende bakoleki bagezeeko ewalala si buli mwana nti agenda okubomba agenda kukubuulira ebizibu byayitamu mu kampuni gy'abadde akolera kitegeera so kaakati mbadde saagala nnyo muntu wadde akunaabakomerera nti babomba ensi yabalema Uganda yabalema fine ayinza okuba abadde agisobola nga asobola ofuna ez'amafuta asobola ofuna ezigula akawunga asobola ofuna ezigula omuceere naye wabeerawo famire lwekuteeka ku pressure abantu abamu n'okuva mu ggwanga famire zaabwe zezibateeka ne ku pressure ng'ogenda kwekanga omuntu omu yeetisse famire y'abantu 12 ye maama ye taata jajjaawe ow'omukyalo gwakubira senga awo weegundi gwakubira okitegeera ate manyi abakazi be n'abaana be kijiddemu ati famire yo n'abakazi n'abaana famire zaabwe ate abaani yabakuwasiza kaakati nti agenda olaba nga wano tekiggwa nga kasente kakola ki nga kajja katono nga kasente kajja katono naye ate nga bwana agenda wali eri asobola okugamba nti mu awo emu agenda funayo 10 kyagenda oweereza senga ow'omukyalo okitegeera nasalawo n'agamba waaye kangende njiizeeko ki ewalala naye ate nawo nja basaba kintu kimu era bwe baba bagenze ngenda kwegatta ku ddoboozi lya Loni bw'oba otuuse eri ate tokomerera boolese wano kitegeera wanaffe tetubakomerera boolese wano si musango okubeera wano eno twali tuzeeko ku shene netwogera ku basala ebiriga twali tubyogeddeko ku eno sho tigundi asala biriga tigundi ayora muzira tetubyogera kuba tumanyi it is their house kuba ne boolese wano nabo bayinza okuba bambi kyagaana buganyi nabo nga baagala kukola ki kugenda kuba abantu bangi nnyo bebamye visa naye nga baagala kukola ki baagala yitamu buli omu ayagala okugenda buli omu ayagala okubomba naye wali eri omukisa gwe kukola ki gwe gukweyimirira otuukayo ne bagamba nange ngenda Canada omwaka ogujja ngenda Canada naye ze nkomawo wasembayo genda enda wiki emu naye nkomawo sigenda lemerayo wagenda Egypt abaagala olemerayo mujje tugende wagenda Egypt tewadda wadde mujje tugende tujja ebinnyo byo
abaagala ogenda ame Canada mujje tugende nze njja balekayo naye nze njabere wiki emu nkomewo next year tugenda Canada. Why? Wama Matilda. Abantu lwaki batubombako we batyo? Sigala nangera kwawukana nnyo ne ku Baroni Mark. Of course abantu naddala no mu Africa buli omuntu not just Uganda but Africa at large. Buli anti omuntu agenze wabweru wa ggwanga. Of course oba omanyi agenze kufuna greener pastures. Kubanga of course waliwo ekigamba nti wali ssente, wali opportunities, wali biki. Sere bisinga abagenda wabweru w'eggwanga. Baba genze for greener pastures. Era tutosa kinenyeza muntu buli muntu yenna wali agala kubeera bulungi. Era baba bagenzeyo ne bafuna those greener pastures. That is really very good. Naye bambirwa kubanza gyekyensolo okubeegayirira tata. Mukama bambi abayambe bafune ssente mu makubo amatuufu. Kubanga ebweru yabagendayo bangi naye n'ebikolebwayo kufuna ssente ez'amangu biki? Biyitirivu mwe muli mu kulya ebisiyaga. Anti like eri ate kiba kigufu nnyo. You don't need to hide. You can do it openly like this. Ng'okulya ebisiyaga. Okitegeera nti abamu balinza ogendayo ne bakola ki ne batunuza mu bikolwa bya sitaani. Oluusi embeera ebatumayo. Wandigambye okuyimbira emabega. Otubuzaabuza. Yes. Kati tugezeeko nnyo okulaba nti bambi mu abagenze mugenzeyo ng'era bye mugenda okukomyawo bigenda babiyamba eggwanga. Then ekyakyengenda okubasaba nti we mubeera mugenzeeyo. Anti kati olinza ogendayo ng'olinza olaba nti maybe mu business mwoli mulimu ebiraakinga. Ng'olaba olinza ogendayo n'okola ki? N'obifunayo. Kindly bring back that knowledge back to us. Kubanga sifa abasinga okumanya ebintu binene. Ne ssente olinza ogenda ng'olaba nti maybe company mwali okolera balina bye bali batakola mu butuufu ng'oba ogendayo n'okikuba come back and invest in Uganda. Tuleme kukola bino mu Uganda kino tekiriyo kiri tekiriyo. Mpulira nnyo abantu abali mu nsi ezo nga boogera ebintu ng'ebyo kino tekiriyo kino tekiriyo naye nga nammwe okuva emyaka gye mugendeddeyo gye mubaddeyo emyaka 10+ tetulina kyemutuleetedde wano kye tulaba nti mukulu gundi Kacanga yagende Bulaaya wa ggwanga yali munamawulire let's say tetunaba kuwulira anything that you have done for the people that you left back here. Okitegeera. So don't go as someone that is going to just think about yourself. Nelowooza ne ku buzibu bwe tuliko ffeno naffe na Uganda banno anti beekolerere nejjukira tetulina gamba nti no tugenze kukolera kubanga nga bwe tugamba nti we need change begins with us. Okitegeera toyayanira nnyo omukulembeze mupya nga naawe omuntu nga ggwe tosobola kujja kuleeta change mu nsi mwokola ki mova olina okugenda ng'ogamba ngenze neetaaga omukulembeze omupya ne nange change neetaaga okukola ki ogizzayo ewaka kubanga era gye bali mu guno omulembe gwe twakyawa ennyenye nnyo naye nga people are making their investments. Embeera eri mu ggwanga ogiraba otuma omuntu okukolerera eggwanga agende yeekolerere anti yeekolerere after working for yourself yeetaase weetaase omale ŋŋambi ng'omuntu okikubye okitegeera kiguze sande ewedde yakyambadde Baroni like ng'omaze okikuba ŋŋambye ng'omaze okukikuba ng'okoze kasente oli osobola okuinvestinga. Come back here and invest. Oyagala ensi yo Uganda for God and our country. Okitegeera. Neera nange nja kuvumirira obanga ogenze fe abasigadde no tutabanga batamaye kigenda mu maaso. Tukimanyine naffe maybe we don't have the opportunity yet. Bw'oba nawe ina baboso okusika basiko batwale. Matilda onagambye tuleme bagamba ensi yabalema kati bwe kibanga kituufu nedda si tenaba kutulema ngamba okugenda eri nti tuleme tetubatwala nti ensi maze balema naye ate esobola okuba nga ekulemye ebyaddala Javudde wano olw'ensonga Uganda emulemye bwe mulema wano eri gyagenda osobola anti kati n'ekirala waliwo abagisobola eri kubanga gwembeera ya wano gise nnyangu kubuna obufuzi obuli wano naye nga nze nange kyemanyi ku bagenda olina okubeera very hard working kuba n'okufuna ssente ezo tezijjira na silver plate olina obbanga olina ebicuba nga bimeka okukwata ku ssente kyali wange yagenda ezaddala ebyo byoyogera nga mugezi n'akomawo n'agamba mu bajjajja be bamukomya mu bajjajja bamukimayo eri ne bamuga otuleka otya Uganda era yensonga gyeyagamba nti bajjajja abali bamutawaanya wano ne bwe yagenda eri baalinya ennyonyi ne bamukomyawo ng'abaloota agenda okukatinga bwe nga batudde bajja bamugajirinnyo okomewo baaba naye yakomawo wano byatambula bulungi era yaddayo mu mbeera gye yalimu n'abaakati neri bwe ŋŋenda bansangayo kati sira kyakukola waali wano
naye nga bambi mu kikubo ekyeyo ekyo munaatugamba bwe kiba nga bajjajja bamuzza yafaayo genda ababuze lwaki bamuzza nabo oluusi bayitirize yandigeeze n'ababuuza bajjajja lwaki nagenda ku bulaaya njiri ate ne munziza abo bakisiru nnyo mwana genda mpola nze ku lwange bakisiru poze ali ku ludda lwo bintu ebyo byakisiru oli mu bali ku ludda lwange kale genda maaso bannaye ku nsonga y'abantu abafuluma bannamawulire n'abatali kituufu osobola okutuuka n'okkiriza n'ogamba nti March Uganda egaanye bazze nga batugamba nti abamu bemwogerako abane kalina nga yagizimba alina n'ezabapangisa blood omuntu asobola okuba nga ebyo byonna abiyina naye nga ku expenditure ye tebituulawo obanga watunuulira projection eya future na butya bwe yandiyagadde okuyingiza nga teguggwa era n'asigala ng'akola ki ng'agenze gwe mbuulira gwe wandiyagadde ofuluma wano ewaka ogende ku mawanga nga tekiganye buganye era obaako n'okusoomoozebwa kwofunye noga nti okusinziira ku kino na kino wemba wakukitereeza kantambulemu kati ebyo byonna biba byakwekaza byogamba nti gundi yali yazimba gundi alina ezabapangisa asobola okuba nazo naye nga ku bya projecting and ambitions ze alaba nga tegunnaggwa okitegeera era n'abalaabalamu n'agamba bwensigala e Uganda ngumala n'agamba nti nedda negative tegukola ki teguggwa era n'asalawo n'akola ki n'agenda okitegeera so yenna asazeewo n'agenda si buzibu wabula oyina kumanya kimu Katonda akuyamba osigale ng'ojjukira ekyakutwala bw'otuuka eri obulamu bweri buleme kkulya osigale ng'ojjukira nti ekyantwala nali ndabanga ebintu biganye njagala okukola kasente njagala okuzimba njagala okuweerera bato bange njagala okukola kino na kino kati bw'otuuka eri ebyo bikugayidinga nti buli w'oba oyagala okwesigala mu kikunta nga weebase ojjukire nga mission eyakutwala mission eyandeeta bato bange okitegeera buli w'oba oyagala okuweereza omuvubuka e Uganda sente zo azirye jjukira mission yakutwaga mission eyantwala nti obulamu eka si bulungi kati ofokasinge ku ekyo kijja kuyamba osigala ng'ofokasinga okole ki okole okitegeera ogenda kukatiriza kamalirize ku nsonga y'ekyamutwala abaana b'e Dubai beegatta n'ebitabakwatako ogenda kukatiriza abaana balina okumanya ekyabatwala otama olaba ekituufu ekiriwo nti nawa ne Uganda bwe tuba tukola ebiseera ebisinga ekitulemesa ofokasinga okukolera abaana baabafunye omukisa twerabira ebyo ebyatutandisa Kasirye bwe yali atandika okukola content alina byatunuulira n'agamba okutereeza bino kantandika okukola kino oluusi Katonda bw'amuyamba n'asuumuukamu n'atandika okubanga content amufunamu abyerabira neyeerabira nti ebyali binsumbuwa siinayo kadde ka bizinensi mwe nsobola okujja ssente siina kintu kye nsobola kukola n'enkola bwenti ne bwenti kati bw'atuuka obulamu ne bumulya n'alaba ebbaala ez'akabi n'alaba ebikazi ebyakabi n'alaba biki kati nga kaafunye wano mu kifo ky'okwongera mu investment ye katugeze esimidiyo okimanyi neetaagayo kamera empya sente bw'ozikola n'osooka otwalako dictator out ng'ekivubuka kikkubye okitegeera kati ebiseera ebisinga nti tubeera nnyo naabo okitegeera titulabye abantu bangi wano mu ati najja ati n'amuwa n'anwa omwenge gwonna n'agumalayo n'asula mu buli bbaala gy'omanyi neyeebakana buli muwala gw'omanyi ng'ezo zonna sente zifuluma takola ki tamanyi kati agenda okujjukira nti kino kyekyantandikisa haso y'okuyimba ng'ate oluusi akataala ke katandisa okukola ki okuzikira kati ate singa akataala kaakamu ne katuuka wano ne katandika okuzikira kajja na bino ebintu wammanga okunyiiga okw'amangu entondo okuwulira nti buli akugambako kyakugambye aba akunyigiriza okitegeera kubanga ate oba ositwagolinga kuddamu kukola ki kufindinga balance gye waluuzinga ekintu kyekimu kisobola okutuukako ne woba ogenze bweru so bw'otuukayo manya ki ekyakutwala okiconcentratingeko obe ng'osobola okukikola obe ng'osobola okuzimba obulamu nga buki nga bulungi naye all in all osobola okukola ki osobola okuzimba obulamu bwo bulungi nga bwekola ki nga bwebutambula naye however nze nina kyenkyakkiriza mu mutima gwange nzikiriza nti wane waka nga wenkugambye nti oluusi twerabira ebyatutandisa okukola tulina bye tutannakola ewaka naddala bali mu creative business eno
otunuulira gaapu nga nnyingi kati ate n'otunuulira omuntu ng'omukisa agufunye n'akasente n'aba ng'akakola ki ng'akakola olwaleero era Saimoya atera okyogera nti olwaleero abeera challenge n'osanga nga YouTuber ayina kamera yakakadde kamu kitundu ng'emukoledde n'atuuka n'okuvuga emmotoka ya bukadde 3 okitegeera nga tayongedde mu mulimu naye ng'ate ayongedde mu lifestyle eri ekola ki ey'ebbali n'okeera ku makya n'otandika okufuna akasente n'ova mu nnyumba ey'emitwalo 3 n'oyingira ey'ensanvu n'oyingira ey'ekinaana naye nga toguzeeyo wadde rapeera empya ng'ate sente z'opangisaamu enju ozijjewa ozijje wano kakitegeeza omulimu ogukama naye togwimpuruvinga nina omuntu gwe nali nkayanako naye nga mugamba nga ngamba ati we Uganda temuli ndongo tobanja abayimbi kuzimba studio za kabi ne mubuuza eriyo ku bayimbi abayina amaka agakabi nga bagafunye mu ati ntiye eriyo ku bayimbi abavuga emmoroka ez'ebbeeyi nga bazifunye mu ati ntiye eriyo ku bayimbi abakutte sente ne bazimba bizinesi endala nga bifunye mu ati ntiye ne mubuuza Uganda eriyo omuyimbi nga alina studio eri worth obukadde 150 nga bw'osobola omusanga n'emmotoka n'ennyumba ne mubuuza eriyo ku bayimbi abakoze music n'afuna emikwano passe mu gavumenti ne bamuwa sente nga mpitirivu nti ye bazikozeemu ki bazimbye amayumba ag'abapangisa bazimbye emizigo bakoze zifaamu ne mubuuza eriyo kwaba agambye kandi investing studio ye negombe Kenya kanjikole Uganda kuba mulimu ngukkiririzaamu kati atuuka n'agamba omulimu tegukola naye ng'ate oluusi naffe tetuguzizaamu kimala nti ati we Uganda tumubbyemu nnyo atuwadde naye mu kumuzzaamu awe tutandikire okwekwasiza omuyimbi afunye mu ndongo n'emuwa obulamu obulungi bw'omugamba okuddamu kale akoleyo ka studio bakoleyo ka leba asayininga abalala lwajjukira nti endongo tekola naye nga ye wakyogerera ye yamujja ku zero n'emussa waali naye ng'ate alaba okudda agizzeemu ate tekikola kyokka n'asigala ng'akugamba nti ayina abagagga baayagala abamu bali mu Rio Estate abamu bali muki bajje sente mu Rio Estate bajje bamuteere mu ndongo naye ng'ate ye bw'azijjeemu agenze mu Rio Estate okwongera okulaga bali nti eno teguggwa musigale eyo kitegeera so ba creatives nga tetunnafuluma wano have we exploited all the opportunities endongo zesobola okuleeta tugezezzaako ekimala reinvesting nze mulimu gwaffe ekimala okitegeera bwe tubanga tetunnakikola ekyo nakyo tukitunulemu olwaleero esi media oli just YouTube channel etandika nekitegeeza osobola okuinvestinga osobola okusigala ng'oinvestinga singa akasente kaba katandise okujja n'oyongeza gadgets zo n'owandiisa kampani yo n'otandika okugezaako okunoonya opportunities zo shooting obulango nokeera ku makya nti esi media otudde wano okola naye ng'olinayo dash gwe wa kamera yo nga naye alina kuyiyiza content ogyokola ki ekyo bakiyita ku reinvestinga mu mulimu waliwo omuvubuka gwe mmanyiiko wano akikola Rokani omumanyi Rokani tutera obeera naye ku pano zaffe eyo ye muntu gwesobola okukkiriza nti ya masteringa n'ategeera YouTube business kuba yasobola okeera ku makya alina channels eza sports bw'alaba Matilda nga byakola wano n'alaba ng'asobola obba mu future asobola okuinterviewinga abalala ng'amufunira kamera ye channel ng'agikwata yagirwaninga ateekeddwa okumakinga sure monetizingibwa etambula bulungi kati ne mu kaseera nga ye tagenze mu field asigala alya ku Matilda ng'akoze eki ng'agenze so kitegeeza tuteekeddwa okukola ki okureinvestinga tetwagala tubenchmarkingire ku Rokani twagala tubenchmarkingire ku muntu nga gw'okimanya amazima nti ennyumba gy'olimu gy'ozimbye ey'obukadde katugeza 5 amawulire ge gagikuwa okitegeera emmotoka gy'olimu gy'ovuga ey'ebbe YouTube ye yagikuwa twagala otubuulire yo bizinesi ogireinvestingamu ki kati wonootuuka n'ogamba nti ddala kiganye kifu kijja bakikoze eki kiganye naye njagala tusigale nga twebuuza have we exploited all the opportunities abakkiriza nti tetunaze exploitinga naffe katusigale tugira tugezaako naffe bwe kinaagana tujja basangayo naye tekitegeeza nti ate ffe tetukola ki tetutegeera okitegeera so buli omu asigale ng'akola wabula ba creatives to reinvestinge mu industry kubanga etuwadde nange kyendiko bikyagaanyeemu naye bijja yita bwe bamma visa yekka yaani erinnya lye be bamma visa muwesi guli akyogere be bamma visa gwe nga bakumma visa nkusuubiza bya Canada byokka tonkubira ngo ngambye ebirala bye Canada nga bakuma visa ye Canada gwe kuba essimu yange oba toyagala kukubira balala kube yange ndokera nga ataliwo abasembusi wali ogenda South Sudan yali agenda kawempe kuba kawempe waliwo be babba ne national ID oyingira ate ani agana oba tolina kyolina nagundi ndina
kati labayo wamma bwe babbanga nawe olinga esi bakubba essimu eyange eri 0702 666 554 kuba kubyetegerekeka byokka 0702 666 554 eyo yange gikube ng'oyagala visa bya Canada bw'oba ogenda simanya bintu byammwe ebyo by'Burundi Togo biki togikuba kuba womanyi madamu mukambwe kuba womanyi nti madamu tajja kamuwala anyway tugenda kuwumba naye nga tugenda ne story emu kuddira esembayo eya federation omwaka guno tulaye federation ngefuse federation ate oba olyawo n'akasente bagenda kafuna akabatandisawo federation baana baabano mwali omusuuza yakubye n'akayimba oba akayimba akapya akawulidde tekatuse nenze ngatembera nga mpisemu andi kati oyinza okuba oli faani ffe tetumanyi oyinza okuba oli faani yakubye akayimba naye ngaera nsonga za federation naye nga bagamba federation biki abantu bangi bagezezaako gibanyisa wagamba Kenzo naye yagamba ali ku mazima ali ku kituufu ebiki ewuddemu abayimbi bangi nnyo abatandika naye abamu baavaayo tebakyaliyo buli omu ayogera kino ayogera kiri mu ddakiika nga 5 buli omu nze kiyinza okugamba nti nze buli wendaba ekintu nga kibadde kitambulira ku sipiidi 8 ne kijja nga kisala bwe nkisanga kiyimiridde seewuunya kuba wakirabyeko nga kidduka sipiidi 8 per hour n'okisanga kati nga kiringa enfudu n'okisanga kati nga kiringa bagenda kutyasira snail wagitapata mu Luganda ekovu wokisanga kipaakinze toweewuunya nnyo kuba wadde okiraba kisala amaanyi mpolampola yabanga faani ebadde yeewujja n'ogijjako esigala yeewujja naye nga swiki yavuddeko dda naye nga gweokimanya egenda zikira egenda paakinga baaba era emala n'epaakinga so kati bw'olaba federation speed kwe yali etambulira yali edduka ng'ebintu bitambula ng'olebye ddala essaawa yonna ebyessava weebiri nejjanga esala amaanyi mpola paka kati wolabye ddala nga abantu bonna bakulaga tugenda kuzinamuko ku mazina awo jam session naye ng'essuubi ttono lye essuubi lye batandika nalyo nga batandika hopes zonna ze balina ng'olaba kati zonna zakendeera just kunywamu kawala jaawo okufuna womalirako kiro odde waka weebake naye nga tewakyali nnyo essuubi eryo nti federation egenda tuleetera obuwanguzi lwaki ne ssente ze bagamba ezafulumye bw'ogenda ozetegereza omuyimbi ozimubuuza nti zo ssente bagambye mugabana mutya wayi bagambye mu byakugenda kwewola mbw'ataka kaddeko neewola simanyi olina okukajuliza empapula 45 ate tujja kuzifuna nga n'akaluukamu akaguli kasembedde kati n'essuubi yonna ne lyongera okukendeera otegeera mbw'ate kati zayise mu budget ate zikyali mu minisitule ate ziriko empapula ate okitegeera kati omuyimbi ebyo tabimanyi omuyimbi yagalamu wabbaasayo kuddaka because that's their system gye bamanyi pasente zange ngende wakanze ndaba ekyo zikolera ye muyimbi kati omuzzamu oyo protocol w'okusimba layini kakadde kati fola tuli mu kolatuni zino tuwabagamba ngano wangula sente zine ze MTN eza kolatuni naye ng'omugambye MTN egenda kuwa $2 jangu ozipiikinge bakube ekifaananyi ng'okutte kiceeke kiddami ceeke ng'omanyi abaagaana ng'omanyi abayimbi abaagaana ng'olabanga ennyingi naye ng'omuyimbi akugamba zogenda kuntambuza kunkuba bifaananyi byammwe ebyo byaddami ceeke ng'ompa $2 tekigenda soboka n'agaana era baagi baagaana naye ngezaawo okulagira nze omu ku baakaana ngambagamba ffe be musindika okubaleetera abayimbi naye temumanyi bayimbi abo mwe mulidde mu ofiisi gammwe mutudde mwewuuba mutebe temumanyi bayimbi abo togenda musiswa nawo $2 gy'omukubisa ebifaananyi wano mwe mulowooza bali chiipu tebali chiipu nga ye mulowooza obulamu bwabwe bayitira $10,000 n'azikwata nadde ewaka neyeebaka n'azinonyeza ekyokukola kati ku federation ekyo tekinnabayirawo waliwo abagabana beemanyi era nti mukulu alidde n'oli alidde kati bano abayimbi abalina hopes naffe tugenda kukwatayo ebisawo omu yaŋŋamba mazima n'aŋŋamba yagala zimbira maama w'ennyumba kati okyemanyi yafana dda kati essuubi lyamuggwamu yagenda mu federation yagala zimbira maama w'ennyumba yaŋŋamba kati essuubi lyaggwawo ebinnyo byebyo kyokka yagambye ayagala eddakiika emu tabazaako federation nga yo njagaliza mukisa omwaka gwe tugendamu era ogwaki omukisa ngenda bagamba Merry Christmas and a Happy New Year aba federation akasente ke babadde basuubira guno kajje mu gujja bwegubanga tezisobodde kujja guno zijje mu gujja kati abayimbi wenna abali ku federation ababadde n'essuubi erizimbira bazadde bammwe ennyumba n'okugula amamotoka mbadde mbasaba kintu kimu bamikwano mudduke eyo mugende muyimbe muddeeyo ku kyabafuula abayimbi
muddeyo ku ekyabafuula abayimbi abamaze obudde okuva federation we yatandika paka kati ng'ola tolina kyofunyeeyo vaayo genda oyimbe beegattireeyo muve mu by'okwegatta nze sigenda bakomerera kyembasaba kintu kimu ekyabatwala ku federation n'ekyabayisa yali creativity yammwe kuyimba kati muddeeyo muveeyo ku federation muddeyo muyimbire abantu muve ku ebyo bye mugamba mbu simanya ate federation bagenda tuwa ebisawo bya ssente ekyakuyisa yali music ddayo okole music va mu kulinda ebisawo bya ssente nze kyendaba ku federation nze kyenalabye nze nganze federation yo nga yeyina ebizibu byayo byolredi ng'ebizibu byabyo tebiri mu bano bayimbi balyena batamanyikiddwa baneno bano abalaga nti kubanga bagenda mu Kampala tuweza abayimbi abawera 13 igete aba bayimbi tebaliimu kunze okusinziira kuwenda bamu ebyo ebintu federation wadde sente banabangu babaziba wadde kyonna kyonna kye basuubirayo it is for the chosen few that things wenkiraba mu kulaba okwange mu kulaba okwange anti the chosen one ayinza okulondako ye baana waawaako kati nze mu kulaba okwange ndabanga federation thing it's like a deal olaba nze nkirabanga nga deal nti omuli yajja n'ababalira ddiiru n'abagamba kino ekintu tukikole tukiguse tugenda funa ssente bwe ziti ani ayagala ogyeyungako okitegeera kijjayo that's why it also seems like mubbo mulimu boss selecting recruiting and firing oba okitegeera bulungi because it is not structured in a form of a real federation nga we anti federation is also different from an association and there is a federation just nga bokitegeera bali mu boss a hiring na firing okitegeera kino kibuzo njagala kibuuza nakyo kigatte ku byogenda okudda milioni 18 ne ba present nga milioni 17 zine 5 zaalazeewa ate ekyo kyenkugamba nti yo nga yo okitegeera yo nga yo it seems like a deal nga wona jano Esther n'otubalira deal nogamba omanyi tukole kino ekintu tutekewo negundi kubanga usually mu bintu nga ebya government ebyo biraba muba mwino bane paperwork mwino bane zi proposal mwino bane biki nga beekolamu ekintu kyabwe kati obaba wadde ezo sente ziri 5 zadde zirina okuvaako just saying it's my opinion najjako 5 nsoka oweddeyo nti mpeddeyo kati ezisigaddewo kyekiddako oba kiraba that's why ngaze mukulaba okwange era mu bbanga eritali lyawala nnyo tewali agenda banga akyogerako ekya federation kubanga omugwate wegunaba guwedde nga deal emaze okutuka buli omu afunye kati ye nga buli omu addeyo waka nga babulawo omwaka guno federation yatandika kugatta bayimbi naye katonda abayambe emalirize nga tebawudde bwawuzi kubanga ebiseera okwawula abasajja abo obubi biziba ssente ezizze engabana neetagenda bulungi kyokka oluusi ababa batakoze ennyo bajja ate baagala okukola kyokugabana federation eyo yaluuzinga abayimbi bangi abaagivaamu naye nabadde omu ku bayimbi be yaluuzinga mu bubi nga n'ebigambo babyogedde yali gurunedi official naye okuva ssente ezaalangirirwa nalabyeko gurunedi official ng'alumbye Kenzo ku stage nga bakuba amazina gabattabusi n'ayongera n'omukakasa nti gwe pulezidenti wa Bobi Wine naye kumukakasa kati nga babazoga nti sente zikoze eki zizze kakitegeeza oyo naye abamaze okusayininga nti ku mugabo kwendi era bwe mbasiri wakufuna nja kutabukira okitegera so bwebwe obunnafuusi bwe tujja twogerako federation wagivaamu ogikubye ogamba si yeyo totuwangayo communication nti ekola ki waddayo kati wosanga mundo ku stage olw'okwawulidde akasente kajja n'omuziniramu amazina n'omukakasa n'omulumbya n'abalala okitegera so naye nze nganze omuntu nsuubira siina kipya kyensobola kwogera ku nsonga ya federation era nali neddesho ne mugamba olunaku lwaleero buli mbuzi ku nkondo yaayo buli artist amanyi ekimukolera n'ekikolera industry akikole buli muntu ali mu creative business amanyi ekimukolera n'ekikolera industry akikole era ne muganze ngenda kukola kyempulira ekinkolera n'ogatta ku industry sigenda kuddamu kubaako gwe nnenya gwe ensonga mu ngalo buli omu akole kyawulira kyayagala
kati naye ngenda kubanga oli yagala abasajja twabavaako bakola bye baagala nange abali ba artist nabavuddeko mukole bye mwagala buli omu akole kyayagala bwe tulisinkana nga tulina kye tuzimbye ekisobola otutambuliza awamu tulitambula okitegeera kaseera kano tulekere kwekomereza nze nganze omuntu tulekere kwekomerera buli omu akole kyawulire ekikola ki ekigattako kitegeera era kyo tujja kyogerako nti kyekimu ku byakola amawulire mu mwaka guno ebyajja naye komenti yonna ku byonna ebigenda okuddamu okugenda mu maaso I rest my case. Thank you so much. Tushali ku mwaka 2023 ara tushagulimu ono kasenyi atugambye wofiira ennaku nga 3 sawa 5 obofudde 2023 ebibozi by'okufa byakasibye ebyo byannamuterogera ebyo ebibozi by'okufa afa ebyo atogenda kufa wala tagenda kufa ebibozi by'okufa kati ate gwe akuliridde mu maako olina kwetegeka bwetegese olaba naffe abato tweraliikirira tuyinza offa enyimba 5 ezibakoledde omwaka guno tukigale Matilda gwa basuuka 5 zokka nosagala bya top simanyi te tetwagala mugaati okujjako ng'oli aliwo enaganze togattako mugaati ze nyimba ezinkoledde olusooka mubaddemu tonight barema namakula naye wano wetulaga wano netubeera ne Shiba Karenji with Fikfa Maker bwepaba netubeera ne Chekecha Karokasita Winnie Nwaji and Vinka netubeera ne Kwepicha by Gravity Omutuju naye buli wayogera kwepicha nkulaba waluusi otekamu ka vibe. No, that's not true. My last song would be I Love Chosen Becky. Yeah. I love Chosen Becky. I love Chosen Becky. Era ku buli luyimba lwonna lwe yayimbye guno omwaka Let It Rain. I loved that song. Yeah, zinkoledde. Yayimbye Let It Rain. Katwachi abadde ku Chosen Becky ngobadde omulwanyisa. Ku nyimba 5 ninako Pate Alien Skin lukoze bulungi nnyo kasegeera atutunule neno paka ninako limba Pate olwa Alien Skin alubadde lulungi nnyo bavubuka bakubye vibe yaabwe oluyimba olulala oluzze wano mu luvannyuma Ready for Alien Skin lwakinduwa olucommunicatinga ku kintu kyembadde nga ngamba abantu nti bwe munaasiga obukyayi nammwe bwe mujja okungula tusize nnyo ensigo y'obukyayi tuli intolerant twevuma tukola ki olimba baluyita Ready for atandika ng'agamba kyokola bannoobo toyagala bakikkole wasiga bakyayi kakati bukungule ffenna abasiga obukyayi ngamba nnyo abantu naddala bakozesa emitimbagano okuwemula okuvuma n'okuvvoola ffenna nga bwe tubisiga naffe tujja bikola ki birozaako oluyimba lwange olwokusatu teruli popular nnyo naye baluyita muvubuka lwa Kenneth Mugabi lunnyonnyola obulamu bw'omuvubuka bw'e Uganda lwali muyitamu essaawa eno oluyimba baluyita muvubuka luwulirize lwa Kenneth Mugabi lunnyonnyola obulamu bw'omuvubuka ow'e Uganda bwali mu kuyitamu essaawa eno luli ku alubamu ya People of the Land oluyimba olwo nze ndwagala nnyo ng'omuntu era lunkolera oluyimba olwokusatu nja kugamba Chekecha omanyi nze nabagamba Winnie Nwaji y'omu ku bayimbi bensinga okwagala e Uganda benzikiriza nti bayimba era nzikiriza nti tetunnamukozesaako na akwota Winnie Nwaji oyo mukazi ayimba kati laba wajja neyeesanga ne Karokasita neyeesanga naani ne Vinka naye nga nze akiti yasinga okunyumira ku luyimba olwo yali Nwaji oyeye amazima gali nti Nwaji ttiika ezo mmeka ezo 3 nina wabaddewo Pate Ready for muvubuka olwa Mugabi ne wabaawo Chekecha olwani olaba lwenji okwogerako nga ddwe lupafominze bulungi wadde match azi tuyinza okwagala oddujja mu conversation Bairande ya Vinka yakuba ebyaddala era bw'otunuulira mu gundi zino eza Songo Boost oluyimba lwasinga okuba ku radios oluyimba lwakola ki lwakola okitegeera so Bairando lwali luyimba lwakolera ddala ebyamaanyi era bw'oluzannya okakasa nti abantu balikola ki baluwulira ne balufiiringa naye nga
oluyimba lwenjagala munoonyeeko mu lisiti yange lwe luyimba lwa muvubuka olwa Kenneth Mugabi. Twalukebedde dda wano era netutegeera nti omugaati guli kussa uno naye waali yeni era lisiti egenda kufaanagana neyo gwerinda olulire oluyimba lwange sembera wano bakuulire bulungi oluyimba lwange olusooka pate sirirejula olwa sebo oluyimba si lwa mwaka guno tojja tumanyira yogera ennyimba za mwaka guno lwaki okikola ogwo omugati tegutuusa ku ekyo naawe gwe omugati omugunda lwa mwaka guwe roja yakola omugati wama tugende maaso nze tukyankolera nze ndwagala nanti kati awo ono tujjamu beti entwandigikoze lasiya obeera tumanyidde nnyo kati katudde ku kyala kogako omwaka guno teri yayimbye ssebo katudde ku kyala sitiya oli otama tonight olwarema namakula chekecha karokasita winning word ne vinka remix ako kagatteko party alien skin ready video alien skin rate it rain chosen Becky ogenda maaso ziweddeyo ssebo awaki weeyongeza anoonya wayisa spice anoonya wayisa spice nebikyagaanye alya mugaati gwo alya mugaati gwe muleke malayo omugaati gwo nzo omugaati gwa salama teguntuusa ati kati nze enjawulo gye nnina basebo ne bannyaba abalaba sheenu enjawulo gye nnina nze teguntuga era amazzi nazze nago sina mugaati guli mukuntuga wano naye abantu mbalabe nga bafa wano ono mane njagala mukoonako wano nono njagala mukoonako wano wande gwe watandikiddewo nga mugaati mwereeri basebo ne bannyabo mbawayo ennyimba ezitaliiko mugaati ezisooka number 1 my song of the year this year 2023 baluyita kwepiica Gravity omutujju luyimba lwange olw'omwaka lwaki luyimba lusinza amaanyi mu bantu when you go out there ng'ovudde mu ntebe yo ssebe eyo gye weetooleramu n'ofugiraawo mu kompyuta yo okufulumako ebweru ojja kutegeera amaanyi g'abantu lwe luyimba olubaddemu amaanyi g'abantu okwepiica. The song has been speaking out there. Oluyimba olwokubiri oluyimba lwa Bailando Vinka namba 2 ey'omwaka guno lukubye ne ku YouTube ne wala ne mu bantu lutambula. Oluyimba olwokusatu ngenda dduwa oluyimba lwa Alien Skin lwe bayita City at Danger. That was last year. Nanti kati lwatandika mwaka guno. Last year teri yali amuwulira. Nze nalimba manyi. Naye City at Danger tetwamwogerako last year. Sinza kulya mugaati gwa faamu. Ati abayiwaki gamba bwentyo. Twogere tukanye n'abalaba sheni. City at Danger twali tumalako mwaka ogwedde teri yayogera kulimba la City at Danger. Banange nganze twalukola na mwichale. Kyegamba mpaayo list y'omuntu yenna gye yakola oba TV oba wa ng'erimu olimba la City at Danger last year. Then kati no rasili regular. Ati kyengezaako kulaga omanyi waki nkugamba ekintu ekyo kati nga twakola oluyimba lwa B2C ng'ovulungi oluyimba nze mu December tumalako omwaka list ezo kiba kizibu kulabikirako oluyimba lwa Chameleone lwamuyimwa mwaka guli naye twamayiza tugogeddeko omwaka oguwedde because lwali tutunzemu ogwo omwaka kati oluyimba City at Danger last year terwatunda terina yalumanya lwatunda mwaka guno era embala ennyimba z'omwaka guno City at Danger mwali ate nga lwakola City at Danger muwadde omulala gwe ngenda okwogera ku Wanawancha Benti Boys baana bato bapya tebalina maanyi n'oluyimba lwabwe lw'amaanyi. Omulala gwe ngenda okwogerako ye Omutume Planet Kyayiwenjayi mwana muto talina maanyi talina ssente naye oluyimba ye lw'amaanyi lwatukolera nnyo. Ziri mmeka ezo baaba olusembayo empere lwa Kristo Panda muvemu erinnya byo empere waliyo n'ekivulu kya Kristo Panda nga lumu ku Forest Park ate ngezaako kulaga nti tosobola kukola luyimba lunafu n'olukola mu festival n'olukola mu kivulu gwalina ennyimba ennafu gy'oli ku Salama Road weebase abalina ennyimba ez'amaanyi bali muteeka bivulu otegera kyegamba tosobola kukola luyimba lunafu n'oluteeka mu kivulu kyova nammwe mwennyini mulina ekivulu 31 ne mulangira ku luyimba lwa Bendi mwa mwetaaga oluyimba so oluyimba lw'empere first
Forest Park mugende muwagire omusajja waffe Crystal Panda n'abayimbi abalala bajja baayo. Empere was a big song this year. Tuwe bonus track abiri zokka. Ate mugwadde nnyingi leka ne bano bwali omugati gwabwe. Bonus track abiri. Stand up, balipira boda kituufu bagirippira kyovola batwala ku federation bonna n'abaziika muveeko oyo weyo bonus track Matilda bonus yoite lwalaavu bonus track yange niza kubeera ya wininwaji ne Crystal Panda mu kisenge. Yeah, that's my other nice song for this year. bonus track nenga walulidde bulungi Joshua Baraka. Anyway nga tumaliriza tuyinza okuba byonna tubyogeddeko naye nga buli omu alinayo kyagamba tino wadde kino mukyogeddeko naye kino temukyogeddeeko. Oyinza okuba nga olinayo Kasirye, oyinza okuba Matilda olinayo Loni Maka nga ekitaze mwayirayita era kitekibadde kyamaanyi. Kamera eriwo entunuddemu. Kamera entunuddemu. Tulina nnyingi nezine naye kamera. Spectrum Saloon be banteekamu ssente. Kwata wano tebannakuwulira byoyogera wakalango. Spectrum Saloon be banteekamu ssente buli kamera gyendabikiramu. Spectrum Saloon basangibwawo Bugoloobi opposite ne Bamboo Nest, former Bamboo Nest. Balina n'ettabi eppyawo emakindi opposite Barracks y'amagye. Bw'ogenda ekipande kinene nnyo bw'eki. Barracks nene gate ki? Gate eno yeeno ng'oyambuka ku kyewammwe Erukuli. Erukuli yoli eno luwafu ati gate ki ngoyambuke wammwe luwafu ebinnyo byo n'abadwini wellness center basangibwa Kiteegomba Kasangati kasawe ka mupiira basamba ekiro n'emisana muve ku ono Loni Maka lagirira abantu bulungi kata kasawe kasangibwawo akasawe kasangibwa Kiteegomba Kasangati kuliko restaurant kali wala nnyo tulinayo bukasawe ku mpimpi wa ati wali abagizi ba essa abali abalaba YouTube channel abeyo mu kyalo okay asiba mu kyalo yongeddeko kati yo Kampala nagenja kuba omusajja omukulu oluyi mu kamera mukama abankuumire mukama abanjagalire happy new year tulemerako nnyo tulemerako nnyo kubanga abantu balina okuzimba basebo ne banyaba abaagala okuzimba twagala bategeeza nti Subi General Hardware endejje ewa Uncle Bob Nsubuga tomumanyi madde njagala ogambe tomumanyi Uncle Bob Nsubuga endejje sebo tukubuuzaako webale kuyamba abantu kuzimba okusobola okugulawo akawunti n'osasulayo ssente mpola mpola oli mufuna mpola naye ng'oyagala ozimba oteekayo mpola mpola ennyumba ojja gizimba togipapira so Uncle Bob Nsubuga otuuka entebe ku batabata yambuka ekikubo ekyambuka endejje ojja tuuka endejje mu tawuni awo olabe hardware erabika obulungi Subi General Hardware ewa Uncle Bob Nsubuga ewasembayo Makindye opposite Climax waliwo akafu bakayita Lugef Liquor Store Lugef otuuke ku Climax tunula opposite ojalabawo ekipande kinene kiriko Lugef ennaku zino buli wempitawo ndabawo Karo Nantongo lulina labawo Azizi nabawo luli omusajja wange Jostede we yali akola biki babeerawo nyaawo era bw'olabawo abayimbi bifu common faces manyi otuuse ku Lugef ewa omusajja wange tumuyita Mumpowe naye nga siye Mumpowe ye Mathias Mugema munankyukakyuka naawe tukubuuzaako bossi waffe Mathias Mugema Matilda banne sina nnyo mutwala Canada banange ab'emikwano mwenna abatulaba wano ku S Media Talk with S nze kyengenda okwongera obasaba mwongere okufollowinga n'okulikinga n'okuspreadinga this whole gossip of this very wonderful show kyetusinga okwetaaga is your following and your support anything connected to support feche tusingo okwetaaga. So thank you very much. Come 2024 we have the best in store. Byonna tugenda batubiba wabuwi. Wandi bawadde number ne bakuwa ku mobile money. Number bajja gifuna anytime soon. Nayenga nze njaze tonesiga. Muziwereze Loni Maka ajazimba. Yajibawadde namba musobola okukarewindinga ne mugifuna wemba temwagiwulidde. Nenga thank you so much for watching and for always supporting and commenting and everything. Thank you. Abagala okutegeeza ekibatu era nja kugamba nti otaweereza ssente naye azze n'ekibatu.
bannaye eyo Loli Maka munnamawulire omukugu twatambudde naye ebintu byekiba tubimutabula n'aviira ddala ku kigenda mu maaso abandi aze kasirye Adam Kadi nga ndi mutunulizi w'ensonga za art and entertainment kyenja balekerayo kimu omwaka nga guggwako amasanyu gaba mangi ebikujjuko biba bingi omwenge mugenda gunwa mbungi emmere mugenda girya mbingi naye njagala bagamba kimu obulamu kya bbeeyi tonwa n'ovuga oba totula mmoroka ya Maka akuvuge nga atamidde ate n'ekirala mwambala obupiira sirimu akyaliyo sirimu aluma tetwagala oyingire mwaka guli ng'oguyingira n'akadomola ko nga tukakusibye wano nga we mwasibanga ebikopo mmwe abasomerako mu masomero ga UPE mu kyalo bakusibanga essowaani oba akabakuli wano mw'onooliira ku lanchi temunwa ne muvuga mwambala obupiira sirimu akyaliyo sirimu akyalumira ddala ebyaddala okitegeera Kaneno ka abazadde I know banji abazadde batulaba ku YouTube channel eno we are in a very long holiday abana abakyali waka ebbange lisinga obungi omwezi mulamba bagenda beera waka abazadde naku zino temukyefirayo ku baana bamwe bye balaba tuli very busy tetukyafayo abaana balaba biki abaana kati balina amasimu kuva ku myaka 5 n'okugenda waggulu bagatusinza naffe bazadde baabwe TV to subscribing Go TV DSTV ne tetulina parental guidance abana balaba bye baagala parental control fena tubeera abana balaba bye baagala abana bali mukononeka abana baggwawo okitegeera naye kati bazadde battu mujjukire nti n'abaana baffe bano tukyabeetaaga ye Uganda ey'enkya tumekinge sure nti tumanya bye balaba biki bye baddiringa nabyo we tutali mbozi kize banyumya nyimba kize bayimba okitegeera tubere very keen n'olwekyo omuzadde ali eyobera mukambwe nnyo eri omwana wo kubanga yesuubiye ery'enkya osuula omuggo omwana omulesi nabo beddeko balekerawo okukola ebikolwa ebikyamu balowooza abaana baabwe tebabalaba bwe tusebo neweegatta omwana akulaba so nange katwala omukisa guno okwebaza omwaka guno tugumalako gwa 2023 katonda abadde mulungi gye tuli twala omukisa okwebaza abantu bonna be mbadde nkola nabo genda maaso omuli omukulu Kasirye Adam thank you so much bana ensima Matilda thank you so much you're welcome Loli Maka neyanziza egana kuwa ku sente deshi mukwano webale ngazibala wazizeno neno deshi webale mukwano Brian ali eri mabega wa camera Brian banange yaguze ekipala anasoboka oyo Brian yangwano kastori camera yaguze ekipale saguno baza abantu bangi benkoze nabo senga si bantu bano senga esinange siri ngenda kuwa ne kusente ono omukulu ya Brian yaguze ekipale senga mwande musokira abako takyasoboka omwami ono DJ agala omupira omuziki ebyaddala akuwa muziki aina emizindalo byonna producer wa show is overemployed sound byonna ngambira ate media wano webe byonna yagikola eva yabera mu production bintu abisobola byonna yabikola wakajeyo sente nga katsize yakuyalien nyingi nnyo oyese mwali njazizaayo nenga bambimbe baza thank you so much wemana okubaza benkola nabo okwebaza abonna abatulaba tukimanyi mutulabire wantu mutulabire Saudi Arabia mutulabire Dubai mutulabira mu Uganda mutulabira mu Europe ne ku America ne Canada guys waliyo abantu bagenda bajola ba interview sijazimenya zonna naye abatulaba bonna abasubscribinga ato waya sibwa tamala abakomentinga mwena thank you so much insima era mbasaba nga tutambuza omwaka guno katonda watuwa obulamu obulamu agenda botuwa tugende ne mwaka 2 thank you so much bana insima kubanga manyi ewatali mwe n'abawagizi baseno batumireko happy new year abawagizi baseno banange just proud n'abakesisi AFC mwana we meet next year we love you all thank you so much bye bye ninakenera bidda abasajja banga abansubiza Christmas wamako kyaliko tata neno nabika nawe yagala byesooka kwokyayo kakati producer anaso Christmas yatuukanga abasajja baffe batubeerera nga omumesagi wabwe alumye dda tulyo naye Christmas eno abasajja abaatuweereza ku ssente tebannatuwadde ekikubi nina abasajja bange omusajja wange ali Canada bamuyita Sandawa Chicago
Christmas olutuuka ng'akwokerawo naye asaniddeawo atanyanja kyadde ekikumi sinnalaba asaniddeawo omutegedde twalina oli tewalinaawe asaniddeawo oli gwe twajja naye wa benzi wali oyo musajja wa naye asaniddeawo ata 9% za Christmas asaniddeawo ssebo omulala naye ali Canada bamuyita Yasini yanjokyanga ssente Christmas musiraamu naye Yasini tannandabamu Yasini ssebo Christmas Yasini kiraga Christmas